Miriam, how are you? I'm fine, thank you very much. And how are you? How is your life? Well, busy. We are trying to defend our country, hand, tooth, nails, whatever is it at our disposal with regard to the European. Yes, alright. Awo wenyine wetugenda kubanga tutandikira olunaku olwaleero gwe mukwano gwange ali ampuliriza. Oli ku Yugi Update TV ko sinzidde okubanga otuwuliriza gwe yenalina yakatwegattako nkutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano aga Yugi Update TV. Ensonga ezigenda maaso wuliriza gwe mukwano gwange. Tujjukira bulungi nnyo information yafuluma akatambi akafuluma nga kali ku ssimu nga kigambibwa nti kaali kajeno Kahindo Tafiire saako n'ambasada Mario Black w'eggwanga erya Brazil mu ggwanga erya Brazil ambasada ono wa Uganda. Kakati akatambi ako katambula nnyo era ne kasaturatinga tubijjukira bulungi nnyo gwe mukwano gwange mpuliriza wabula tubadde tetunnakiralifayinga ddala akatambi kano kaaliyo oba yali AI niyo oluvannyuma lwa gavumenti okusatira n'okuyaayaana ennyo okumanya information eno kiraze nti akatambi kaali kaddala era kakati wenjogerera birungi si birungi eri General Kahindo Tafiire saako ne ambasada Mario Black. Wuliriza entabwe evudde ku ki General Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force agenda maaso n'okubeera ng'ateeka aba ISO ku nninga nga bagamba bafulumye ripooti ku Otafiire saako ne ambasada Black ku birinkinga ku ssimu eyakubibwa twagala okumanya biki ebyagenda mu maaso. Muhoozi asabye ba ISO bagende maaso n'okuinvestinga ku Otafiire ne Black ku ssimu eyakubibwa ku conversation eyagenda mu maaso biki bye bayogerako biki bye baateesa baali balumika biki bye baali batwogerako nga gavumenti byamaki ebyafuluma. Ye biki bali bagenda maaso no communicating nga ffe abanene tetumanyi kakati byebyo General Muhoozi Kainerugaba byagala okubeera nga akola ki nga amanya okuva mu investigation enava mu ba ISO. Tujjukira akatambi ako nakabawa era njagala mbere nga nkuzaayo kemabego kujjukizaamu ku bubaka obwo n'oluvannyuma tuseetuke mpola mpola tugende wuliriza. Hello? Yes, Afande, this is Miriam. Miriam, how are you? I'm fine, thank you very much. And how are you? How is your life? Well, busy. We are trying to defend our country, hand, tooth, nails, whatever is it at our disposal with regard to the European Parliament resolution. We have just been with the European Parliament. I'm here with our Deputy Ambassador Beatrice. What are those Europeans? What is their problem? The problem is, of course, Bobby Wine mostly. And is he a wanted man? That's what I wanted to ask you. Is there a restaurant? No, Bobby Wine is not a wanted man. Not a wanted man. Okay, good. There is no reason why anybody wants Bobby Wine. For what? No, I know. I'm glad to say that because I'm going to officially declare this now. She wants my quote, and I had already stated it, but I said, let me be sure. Because, there are certain tweets that have said differently. Those have their own issues. Those cause problems. Those cause unnecessary problems. I know. Yeah. You've also had your... It's like a hungry man, and you get a hungry man, and you give him alcohol instead of food. No, we had a fantastic meeting, and if we can declare this now, she will announce it to the other European parliamentarians. Okay. Yeah, to say that this is indeed the case. So I will send her that message, and that is it. No, we are doing well, I think, with the European Parliament. It's Bobby Wine is always causing us a lot of problems because he has a lot of influence around the European Parliament, and that is not good. Actually, it's not Bobby Wine, it's the tweets. Because you see, the tweets prove what Bobby Wine is alleging. I know. Honorable, you are entirely correct. We have every day have to fight this.
Every day. We are the ones getting to answer for it. Right. Because you say they accuse somebody of eating dog. And then you say, do you know how tasty it is when I don't eat dog? I'm sure one time you would have eaten dog. No, I've never. I was in the Congo and I avoided it. I thought if you've been to China, don't you eat dog there? I avoided it. Yeah, I know that you're not referring to eating dog, but I'm trying to just to undermine that comment. So don't worry. But thank you so much, Honorable. It's a pleasure. And I'll be there in May, so we hope to meet you then. You're welcome. Yeah? You're welcome. Care, Thank you. Love to the family. Bye. Yeah. Bye. Yes, mbakulisizaayo nnyo mukwano gwange yonna gye mubadde gye musinziira okuba nga mutuwuliriza. Nagambye oli ku Yugi Update TV kosinziira oba nga otuwuliriza akatambi kawanvu na kunnyonnyola ebyali mu katambi ako. Akatambi kano akabazaalidde emitenvu. Akatambi kabizadde kazaalidde Mario Black saako ne Jeno Kahindo Tafire. Kati mu katambi conversation eyo oba nga ogiwuliriza egenda maaso n'okuba nga elinkinga conversation eyo elinkinga naye tugenda kuba nga tugisala mpola mpola wembawa simple explanation n'oluvannyuma lwaki muhoozi agifokasinzeeko nnyo. Kakati no kigambibwa nti essimu eno njagala owulirize bulungi n'obwegendereza gwe mukwano gwange mpuliriza. Njagala mbatwale mpola 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 ebyuma bikyantawaanyaamu memwagana okusonda ebyuma ebipya so osi buvunaanyizibwa bwange naye njagala tutambule mpola mpola. Yes, njagala tutambule mpola mpola nga wetugenda maaso. Kakati essimu eno eyakubibwa Jeno Kahindo Tafire saako n'omukyalo ono Mario Black kigambibwa okusinziira ku kunoonyereza nti essimu eno yateekingibwa mu nnaku z'omwenge oluvannyuma lw'okumaliriza mu January w'akalulu ka 2026 Gen Elections, era ng'Otafiire agenda mu maaso n'okugamba Black nti Bobi Wine yali teyeetaagibwa na babyakwerinda era tebamunoonya. Statement ye ekuzzaayo wa? Statement ye ekuzzaayo emabega okulaga embeera yaliwo mu nnaku z'omwezi ezo nga 15, 18, 17 nga Robert Kyagulanyi Ssentamu yakabulawo. Security agency ne zigenda mu maaso nga zilinkinga ku social media nga zigamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu bamuwenja buseenene, era nga Muhoozi Keno nga bagamba anaamukwatako ajja kukwasako ekirabo emikono ebiri. Wabula n'oluvannyuma yeekuba n'agamba nti kati oba Kyagulanyi mulamu oba mufu yeetaagisa, era ne bayiwa amagye okukola operation eno. Era ekyo kyokka kyokka kiringa ekitaamala ne bateekawo n'omusimbi otandika okugulirira yenna anaabamulabyeko abakubire mu nnambiro ekirabo ajja kukwasako mikono ebiri. Kakati wakati nga Robert Kyagulanyi Ssentamu abanjibwa bamuyigga bali babyogera lwatu ng'ayiggibwa. Kyokka laba mu kaseera ke kamu Robert Kyagulanyi Ssentamu wajoyininga European Parliament n'asaba meeting ensonga ze ne zibakanga. Ensonga zino mu bakanga ebimu ku byayogera yagamba nze ne mundabira ku wano ndiira ku nsiko sikyali mu maka gange baateekayo ab'ebyokwerinda bayawo bataliyani z'amagye ewange era nga Muhoozi ne kitaawe banjigga ku nzita so obulamu bwange tebuli safe. Abazungu bawuliriza ensonga eyo era ne bakola investigation ku ekyo, era okumanya nti bawuliriza ensonga kyatwaliramu looya Robert Amsterdam, looya wa Robert Kyagulanyi Ssentamu okuwandiika ebbankaluwa oluko lulamba document ng'erabula gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni ng'emugamba mu byawandiika ng'amulabula okutta okubanga awaggala nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ku safety ye, era n'oluvannyuma agende maaso n'okuwithdrawinga amagye agali geesiisidde mu maka ge. Era n'abagamba nti
mu document gye muyina ofulumya nga mulaga Robert Kyagulanyi Ssentamu temuyinaako buzibu, muyina n'okuteekako garanti ya sefute ye ali seefu kyenkana ki, kubanga olwedde mwamutiisiza dde omutta ate mumuyigga. Bino nno bwe baabiwulira ne basawandika okuvayo ku social media ne bagamba Robert Kyagulanyi Ssentamu teri amuyigga, era yandibadde akomawo n'akola emirimu gye, n'akwasaganya emirimu gye. Mwami Yoweri Kaguta Museveni yasindika ababaka bangi Kamaala okuyigga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abamu abalina convincing language ne bavaayo ne boogera ennimi zaabwe ze baayogera, Robert Kyagulanyi Ssentamu teyavaayo. Wakati mu kumuyigga European Parliament n'etandika babuuza enti mugamba mutya nti omusajja temumuyigga, nga ye muvuddeyo baagamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu teri amuyigga, teri amuyinako na buzibu, ffe tuli ku mirimu gyaffe, teri amwetaaga. Omusajja gwe bagamba nti no tebayigga iwawe nga bakayiwawo bataliyani z'amagye nga 2 naye nga bagamba tebamuyigga, era ye babawuliriza ennyo mu Parliament nsonga ki eyali ebayiisizza amagye amangi ennyo mu maka ga mukulembeze w'opposition Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abakulu bano baagamba nti ffe twali tukuuma maka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu gabeere seefu, agenda okudda nga gali seefu, nga twagala okuteekawo enkola ey'obutaagala kubeerako muntu n'omu agayingirira. Kati baamala okuyingirira amaka g'ono nga bamanyi nti bakuuma lubugo, kumbe Lubaale yafuluka dda, kyokka ne bazanya era nga tebakyasobola kuvaayo mangu ago, kubanga baba kuvaayo mangu ago ekintu kyonna ne kituuka ku Robert Kyagulanyi Ssentamu oba ku omu ku bammemba ba famire eyo, baali baluggulidde ku ppata. Kati balina okukakasa safetinensi nti weeri. Olabye gavumenti bwe bagikwatira mu katego kaayo. Era Robert Kyagulanyi Ssentamu kusaba miitinga nti nnaanoonyezebwa. Bye bino Mario Black byolaba nga agenda maaso n'okukiralifayinga nti owaayi munywanyi otafiire. Bobi Wine ali ku wanted ne security agencies mumunoonya. Ko tafiire nti munnange teri amunoonya. Tugambire ku basajja teri amunoonya, ffe tunnamuyigga nako. Era nga tumwagaza ki? Bagamba ffe tulina na kitumwagaza era teweeraliikirira. Mu bigambo ebirala fiido otafiire kikiraimingibwa nti essimu ya taata yali emaze okubeera nga emonitaringibwa n'abantu abataategeerekeka. Chief of Defence Force era nga senior presidential advisor ku special operations General Muhoozi Kainerugaba yagenze mu maaso n'okusaba external security organization. Chief of Defence Force nkugambye General Muhoozi Kainerugaba yagenze mu maaso n'okusaba external security organization ISO okubanga bamuwa lipooti elinkinga ku ssimu ne conversation eyali wakati wa Water and Environment Minister General Kahindo Otafiire saako ne Ugandan ambassador mu European Union Mario Black nga abasaba bamukiralifying ebiki ebyagenda maaso n'okukonversengibwa. Conversation yali kuki? Yali elinkinga kuki? Bino nno Muhoozi okugenda maaso n'okubibuuza bimaze kutambulira ku social media, bimaze kubeera nga bigetinga viral essimu eno phone call, era nga agamba nabiwuliddeko ebintu bino naye sinnabikakasa bulungi nnyo, naye njagala ba ISO bano aba external security organization nze wenkomye bwe babatandikira bakole okunoonyereza ku minisita ono owa Water and Environment General Kahindo Otafiire biki bali bagenda maaso n'okwogera n'okunyumyamu n'okudiscussinga ne ambassador wa European Union Mario Black. Era teyakoma okwo, Muhoozi Kainerugaba teyakomye okwo. Wuliriza gwe omukwano gwange mpuliriza. Teyakomye okwo, yagenze maaso n'okugamba ku social media ku kibanja kye ekya Twitter yagambye I had an audio recently popped from my desk Aunt Mario Black
Era n'agamba I have not spoken to her for a decades but I cannot believe she's our enemy now. Nti nawulidde akatambi akagenda mu maaso n'okutambulira ku desike eya anti wange mukyala Mario Buraka. Agamba nti maze ebbanga ddene nga soogera naye decades of decades, naye sisuubira nti omukyalo ono yafuuka dda mulabe waffe kati ffe mulabe waffe kati. Era n'agamba ISO should give me a report on this nti aba external security organization bagende maaso n'okubeera nga bampa lipooti ku nsonga eno. Manye ddala Mario Buraka yafuuka mulabe waffe oba nedda? Lwaki akatambi katambudde nnyo? Biki baali bagenda maaso n'okudisikasinga? Statement eno nno gw'oyinza ogitunuulira obutunuulizi bw'otyo, ne statement eyo ekulaga nti Kahinda Otafiire tebakyamwesiga, era butamwesiga tebalina ng'eki gye bamukwatako, era beebuunya Mario Buraka okwogera ne mulabe waabwe. Statement ya Chief of Defence Secretary nga kyetegeeza nti yeewuunya nnyo okulaba nga Mario Buraka ayogera n'omulabe waabwe, naye n'agamba fonna otyaka si mulabe waffe, naye njagala bafuna okunoonyereza manye oba mulabe waffe. Lwaki yanditaddewo yembeera tamusanze ng'ayogera na kisinde kya opposition nti oba ali mubogerera amafuukuule, wabula n'akola statement weetyo. Kitegeeza ki? Nti gwe baali banyumya naye bateekinga naye conversation tebamwesiga. Kahinda Otafiire teyeesigika mu gavumenti. Ebyo nabyo bizuuse. Ojja kuba obinoonyerezaako mpola otegeere amazima. Omanyi ngenda wano n'embibawa nga mubiziimula nga mulowooza byangu okusaka, kati naawe genda onoonyerezeeko onombuulira gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Nze nga bwe nagambye oli ku Yugi Update TV k'osinza oba ng'otuwuliriza, tukyagenda mu maaso. Kakati agamba ebibozibozi byempulira njagala mmanye reality yaabyo bikomawa, bikwatagana ku ki, kyani abireese. Ddala Mario Buraka yabirimu ne Kahinda Otafiire takikkiriza, naye ng'amaze okutowa order babeereko okunoonyereza okukolebwa. Kitegeeza bye bayinayina nga ntuufu ng'omulimu manye essimu eno tuyinza okubafaawo we twakoma okuwulira, naye ng'ate essimu yali yeeyongerayo buziba. Muhoozi komenti yeeno ez'oluvannyuma lw'akatambi ke nkuteereddeko akalikodingibwa nga Kahinda Otafiire saako ne Mario Buraka bagenda maaso n'oku communicatinga ku nsonga z'ebyobufuzi ku ssimu, era ne kasiraculatinga nnyo online, era kasparkinga debit engeri contents ne circumstances eziri under ezirina okubeera nga z'obutendingibwa mu gavumenti. Era conversation eno ezikirizibwa nti yemu kuziyinza okuba nga ziteekinga obudde obutini, ezaateekingibwa oluvannyuma lw'obudde obutini nga twakava mu kalulu ka 2026. Mu records ezaakolebwa Buraka alipodingira era ng'anoonya clarification oba ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa nnyo nga Bobi Wine yali amaze okubeera nga pursuedingibwa oba ng'akwatibwa n'ebitongole ebyokwerinda. Kitegeeza abazungu baaliyo nga bamu bakolera Robert Kyagulanyi Ssentamu akwatibwe nga wola Mario Buraka. Kakati conversation eno okusinziira ku investigation eraga nti yakolebwa oluvannyuma lw'akalulu nga kaakagwa ka 2026, era nga tutebereza ennaku z'omwezi nga 5 n'omwezi nga 15, 16, 17. Tusuubirirwa nti eno essimu we yalikodingibwa mu biseera ebyo yakubibwa Mario Buraka ne Kahinda Otafiire, nga Mario Buraka agezaako kwagala kumanya kutangaazibwa nti ddala ab'ebyokwerinda bamaze okuba nga bafuna Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa nga Bobi Wine, olwo basooke basse omukka ogw'obuweerero, naye ne bakabatema nti nedda.
kati olaba abazungu nabo beeraliikira Robert Kyagulanyi Ssentamu ate atolo gwe muganda waffe ali wano. So tuyiga okurespectinga abantu mu nsonga zino. Wuliriza nze nkyakutwala mu maaso. Mu kaseera nga government officers bamaintaininga nti Bobi Wine yali ali ku wanted, ng'oggyeko ebyali bitambulira ku social media nga Muhoozi Kainerugaba asuggestinga nti yabadde n'ekigendero ekyokukwata ba opposition leaders okusinziira ku transcript eyasharingibwa online. Otafiire yashuminga nga agamba ambassador nti Bobi Wine yali teyeetaagibwa, era n'asuggestinga nti social media post zaali ezimu ziri complicating, zaali zibuzaabuza nga tezitegeerekeka, era government's position nga Uganda egenda maaso n'okufeesinga criticism mu kaseera ako eri European Parliament ne bannamateeka ab'amawanga ag'ebweru ku ebyo ebigambibwa nti nno akalulu kaali kanyagibwa bunyagibwa era akalulu kaali kabbibwa bubbibwa. Era likodi eno ya drawinga further attention oluvannyuma lw'Otafiire okulipodingira nga comparinga Muhoozi Kainerugaba okubeera nga munyiivu era nga bagamba ono omusajja aweebwa mwenge instead of food. Akatambi kano kaleetera Muhoozi okuba nga ava mu mbeera era ne kaleeta n'eŋŋombe egamba nti ono omusajja tabanga aweebwa mwenge ekifo ky'okuweebwa emmere, naye nga ye Black remarks ze ku Robert Kyagulanyi Ssentamu zaateekawo influence ey'amaanyi ennyo mu European Parliament nga mu institution, nga bagenda maaso n'okubuuliriza biki ebigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Abali mu buyinza bwa kulikodingi kano tebannavaayo independently kuvalifyinga oba Otafiire oba Black tewali yapublishinze confirminga nti kano ka audio kaali kaabwe, era eggwanga libadde litudde wano nga lirindiridde libaagala kumanya ddala Kayindo Otafiire ne Mario Black ambassador ddala akatambi kano kaali kaabwe oba baali babasibako matugambuzi ku bwaliisango. Ebyo nabyo twanisaanidde okubeera nga tukola ki, nga tubimanya. Kakati no kano ka linki ka triggeringa concern eri surveillance eri Otafiire, minister's son saako n'abawagizi nga bakireiminga nti kitaawe waabwe ku kusimu nga communicating yali agenda maaso n'okumonitizingibwa nga tamanyi. Enkulaakulana eno oba enkyukakyuka ez'oluvannyuma lwa tension egulowinzeewo wakati wa Muhoozi Kainerugaba saako ne Kayindo Otafiire nga bafollowinga recent agreements ku security matters saako ne ku public criticism ezagenda maaso n'okuba nga zexchangingibwa wakati wa Muhoozi ne Kayindo Otafiire, wakati w'abakulembeze n'abo bennyininyini abasuubira okujja mu bukulembeze n'abo abalwanirira eddembe ly'obuntu. Oli ku UG Update Civic osinzira obbanga otuwuliriza. Abakatweyungako nkutegeeza nti kirira wansi kigambo subscribe weekiri kikoneko obeere nga otweyungako osobole okubeera nga oli wamu kwabo abateesa naffe. Kakati ebigambo bino byogeddwa Muhoozi Kainerugaba oluvannyuma lw'okukwata Erias Lukwago era n'asuubiza okukwata Joel Ssennyonyi saako ne Ssemujju Nganda, wabula gye buvuddeko ba advocates okuva mu gavumenti ya Kitaayi bazze bamukulisizinga omuli omukyalo ono Maria Matembe, naye ebbanga lyamaze nga genda maaso n'omukolokota kigambibwa nti olunaku olw'eggulo Maria Matembe ku video gye nabateereddemu awo gye nabateereddeyo ku makya, video yaffe ebadde ey'okubiri ekulaga bulungi nnyo engeri omukyalo ono amakaage bwe gaasaliddwako nga taliiyo. Amakaage gaasaliddwako bubi naye ekyennako nti teyabaddeyo, wabula tebyategerekese oba babadde bazze kuwamba ye oba balina empapula zabadde baagala, wabula kigambibwa nti baatutte electronic device Kamaala. Baatutte electronic device Kamaala. Kakati bino byaguddewo oluvannyuma lw'omukyalo ono genda maaso n'okukolokota n'okkalakata gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni nga genda maaso n'okubanenyaako kwebyo ebitaamu kwebyo ebikyamu ebitambula
mu constitution zaabwe kangambe mu constitution zaabwe ze beebagira kubanga constitution w'eggwanga Uganda yali amaze okubanga akwatibwamu. Njagala nkuwe ku mukyalo ono Mariam Matembe osooka owulire ku byali agenda mu maaso n'okubanga awanda. Wuliriza. Mutabani wa Museveni nafuuka nga Katonda for what? Ngu in fact Yerukwago yakafuka simanye mirundi mmeka ali awo ayogera byayogera teri amukwata teri amusiba eggwanga lyonna litidde. Ekyo President Museveni kyotukoze eyo ligase gy'oyagala kuleka behind. Nzijukira mu mwaka gw'2003 nze n'emuntu bwe twali Kyankwanzi Mugisha muntu bwe twakubuulira nti President Museveni ebyokujjako term limit biveeko muntu n'akugamba nti taata jukira ligaseyo nti muve ku ligase yange nze njifaako kati njagala kukubuuza President Museveni, my dear brother whom I embraced with all my heart, whom I loved with all my heart, whom I worked for with all my heart and worked for this nation with all my heart and energy and everything. Njagala kubuuza ligase ekijoleka emabega efaanana eti y'okutwandingova ku mutabani wa talina na bwenje obwenje mbuyita ki mu Luganda? Talina wisdom. Omuntu alina wisdom tayinza kukola ebintu ng'ebyo. Kati nze mbuuza kati ekyo nkimaze njagala President Museveni vaayo okola accountability. Toyinza kutuwa mu mikono gya mutabani gw'eggwanga lya Uganda siriryo. N'aba ministers bonna boolaba bakazi abanyankole bonna mukazi we mulumuna w'omukazi we muwala w'omukazi we muwala wakute wananka wasali musale muwala mashiki bali eyo 5 women bali eyo eka ya Museveni. Emisoro gyaffe gyegenda ffe tuli wano mundaba wano ndi naki naye ndi na Yesu yamala naye nze njagala kumugamba aveeyo lekeraawo kutuhandingova ku mutabani wo atalina na bwenje. Singa abadde alina obwenje yandibadde akola ebituufu. Naye ekyokubiri nze mbuuza mwe abapoliisi mwe poliisi Uganda police yaki lwaki temuhanding over? Why don't you throw lwaki throwing down your bakiyita kikulekulira? Lwaki temulekulira ne mugamba nti ffe oba mwatuteekako okutukozesa ng'amagye ffe tulekulidde? Kubanga nze constitution gye nakola nze omu ku bakola constitution kyensiimako Katonda. Kimu ku bintu byensiima Katonda naliwo nga Museveni tannatwala bukulembeze nendaba byonna ebyaliwo nenyingira nenkola constitution nenkola nga bwe twakola nga tujja Uganda kuva wansi kutuuka gye twagituusa. N'ekinduma kulaba ndi wano nkyaliwo nga kaliisoliiso njiraba nga witness njiraba ng'eddayo. Naye President Museveni teyandibadde n'akola bino byatukolera. Mutabani we n'atufuukira nga Katonda waffe. Mutabani wa Museveni n'afuuka nga Katonda for what? N'ayingirira kugamba yafuga poliisi, yafuga parliament, yafuga judiciary, yafuga buli kimu kyonna. Ngani huizi? Nze nsaba Katonda tusalirewo ky'okukola. Singa Katonda wange ompuliriza sigamba nti omutti. Naye kola ky'okola otuyambe. Musajja agenda kututta n'emyoyo nga ffe tukyali balamu. Hello? Yes, Afande, this is Miriam. Miriam, how are you? I'm fine, thank you very much. And how are you? How is your life? Well, busy. We are trying to defend our country, hand, tooth, nails, whatever is it at our disposal in regard to the European Parliament resolution. We have just been with the European Parliament. I'm here with our Deputy Ambassador Beatrice. What is their problem? The problem is, of course, Bobby Wine mostly. And is he a wanted man? That's what I wanted to ask you. Is there a arrest warrant? No, Bobby Wine is not a wanted man.
not a wanted man. Okay, good. There is no reason why anybody wants Bobby Wine. For what? No, I know. I'm glad to say that because I'm going to officially declare this now. She wants my quote, and I had already stated it, but I said, let me be sure, because, there are certain tweets that have said differently. Those have their own issues. Those cause problems. Those cause unnecessary problems. I know. Yeah. So you've also had your... It's like a hungry man, and you get a hungry man, and you give him alcohol instead of food. No, we had a fantastic meeting, and if we can declare this now, she will announce it to the other European parliamentarians. Okay. Yeah, to say that this is indeed the case. So I will send her that message, and that is it. No, we are doing well, I think, with the European Parliament. Bobby Wine is always causing us a lot of problems because he has a lot of influence around the European Parliament, and that is not good. Actually, it's not Bobby Wine, it's the tweets. Because you see, the tweets prove what Bobby Wine is alleging. I know. Yeah. Honorable, you are entirely correct. We have every day have to fight this. Every day. We are the ones getting to answer for it. Right. Because you say they accuse somebody of eating dog. And then you say, do you know how tasty it is? Well, I don't eat dog. I'm sure one time you would have eaten dog. No, I've never. I was in the Congo and I avoided it. I thought if you've been to China, don't you eat dog there? I avoided it. Yeah, I know that you're not referring to eating dog, but I'm trying to undermine that comment. So don't worry. But thank you so much, Honorable. It's a pleasure. I'll be there in May. So we hope to meet you then. You're welcome. Yeah? Take care. Thank you. Love to the family. Bye. Yeah. Bye.